Twebaza nnyo Mukama olw'akaseera akalungi Mukama katuwadde era n'ekiseera ekirungi Mukama kyatuwa buli ssaawa okugabana ekigambo kya Katonda. Era amannya gange mpitibwa May Kawala, Mama May, Pastor May Kawala from Healing Outreach Ministries International. Naye omutwe gwaffe ogw'olwaleero twagala okuyiga ku kubuulira Yesu. Bino ebiseera tubuulire Yesu. Ekyawandiikibwa kyaffe kiri mu Matayo 24 olunyiriri lw'14 kyengenda okusoma ku ssaawa eno. Nkubuulidde amannya gange ndi May Kawala, abasinga mumpita Mama May, ate nga ndi mukyala ow'omugenzi Kawala, Pastor Kawala, omusajja yabuulira enjiri mu maanyi abantu ne balokoka, era nga n'omukululo gwennyini gweyogerera weeguli. Era twebaza Katonda nti kanisa egenda mu maaso. Tulina ekibiina ekibuulizi ky'enjiri era nga kigenda mu maaso, tubuulira enjiri, tusimba amakanisa, tulina essomero, tulina amasomero, tulina abaana abayigirizibwa mu ssomero, era nga Mukama atuyambye n'okuyamba ku bantu mu biseera bino eby'obuzibu. Tukikola tutya nga tetunnasoma kyawandiikibwa? Tukikola tutya? Ffe tetwemalirira naye tulaba nti omubiri gwa Kristo tukolera wamu okutambuza omulimu. Ekirala, bw'obeera eyo nga oyina ky'olina era ky'ova olaba ennamba ezo eziri okwo, waliwo ennamba gy'okuba n'egenda straight, ejja straight mu ofiisi. Ffe okusabako naawe bw'oba ng'olina ekibuuzo eyo gikubeko ennamba ey'okusaba. Waliwo ennamba era gy'osobola okuwagira obuweereza buno. Naye Mukama mu linnya lya Yesu atuwa ekisa ku kye tufunye. Gwe bw'oyimirira naffe kituwa omukisa okweyongera okugenda nga tubuulira enjiri. Tubuulire Yesu lwe lunaku olwaleero lwenzize okuzzaamu olugana amaanyi, nange okwezzaamu amaanyi nti tusigale ku mulamwa tubuulire enjiri, nti n'enjiri eno ey'obwakabaka eneebuulirwa okubeera omujulirwa, n'enkomerero n'eryoka ekola ki? Etuuka. Soma Yoswa 1:8 nti n'ekigambo kino eky'amateeka tekiivenga mu kamwa kammwe, naye munaakisomanga ne mukirowoolezaamu emisana n'ekiro, bwe tutyo tulyoke twekuume ebyo ebyawandiikibwamu, tubitambulireko, bituyambe okubeera nga bitulokola, bitununula, tuwonyezebwa, tuwone okweraliikirira, ne tubeera n'emirembe, kubanga olowooleza mu kigambo ky'obwa Katonda. Ekyo kyokka kyokka kye kituwanguza entalo. Kituwanguza abasajja ba Katonda abasomose. Omusajja n'ava mu nsi nga ye ategeezezza n'ebigambo byonna, ng'enjiri emuteeseteese. Enjiri tugibuulira, enjiri etuteekateeka abooluganda. Kyekirungi abooluganda tuve mu bigambo eby'okubalaata, naye tudde ddala ku mazima g'ekigambo kya Katonda, nti eneebuulirwa mu mawanga gonna mu nsi yonna, n'obwakabaka ne bulyoka bujja. Nti naye mubalenga ebibala bingi, tweyongera okubala ebibala. Ettabi eribala ebibala, Yesu mu Yokaana 15 agambye nti alirongoosa, ayongera ddirongoosa, ayina ayongerwako, alirongoosa ng'omuntu alina olusuku lwe oba alina emmwanyi ze. Bw'akwata ekiso n'agenda n'asalira ekitooke n'okiraba nga kinyiridde. Bamaama baagwagalanga obwambe. N'akwata akambe n'asalira ekitooke, n'aggyako emigogo gyonna emikadde, ebyayi byonna, n'aggyako endagala essanja ekkadde, ate n'abikka. N'afuna enkumbi n'atemeratemera, kubanga ettaka limanyi okuserera okuvaako. N'atemeratemera, oba ne bw'abeera lumonde, ne bw'abeera muwogo, ne bwe zibeera emmwanyi. N'olaba muzeeyi n'afuna ekiso n'agenda ng'atemaatemako obuwakatirwa obuba busaakaatidde emmwanyi nga tezirina we zisiziriza. Naye n'afuna ekiso n'agenda ng'atemaatemako, olaba omumwanyi bwe gusigala mu bbanga nga gweyagala. Eryo ly'ettabi lyagambye nti naye eribala ebibala alitemera, alisalira, ne lyeyongera okubala ebibala. Katonda waffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ayagala tubale ebibala. Nzizeyo ne nkugamba nti ebibala tubisanze mu Baggalatiya 5:22. Ebyo by'ebibala, era Bayibuli egamba nti n'obwakabaka nga buzze, oba omuntu yenna nga Katonda azze akutwala
era olaba nti abantu abatwalibwa nga balaba gye balaga tebatera kaayana, tebakaayana, tebaleekaana agamba bugambi nti nze ŋŋenda. Omusajja wa Katonda Kawaala yagamba leka ŋŋenda, leka ŋŋenda nga tewali kutya. Byalaba gyawanise emikono nze sirinaawo kyendaba, naye ye yali akiraba. Obujulizi obukwatikako ebyo bye bituwadde amaanyi. Ebibala alirongoosa. Bwe mandaba mu Yokaana 15 olusooka nga Yesu agamba nti nze bannaye nze ndi muzabbibu ogw'amazima, naye kitange ye mulimi. Ndaba Katonda mwene nga kye kigambo. Katonda kye kigambo. Ekigambo Bayibuli etugambye nti kitala. Kakati ye bw'aba ye mulimi, kitegeeza kye kitala, yasalira. Era ettabi eritabala bibala yatemako, kubanga ono gwe muzabbibu Yesu. Ate kitaawe ye mulimi. Omulimi aliwa akola ki? Omulimi aba n'enkumbi, yalima, yagenda mu nnimiro n'atemera, n'akoola, n'atemera ebijanjaalo ne bibala bulungi, n'akoolamu omuddo, n'aleeta ejjambiya. Ejjambiya kitala, kye kisalaasalako ebyo ebitasaanidde. Era kyova olaba nti ffe tulina okubeera nga tubala ebibala tuleme kutemebwa. Obeerawo ng'olina ebibala, olina okwagala, olina omutima ogugaba, olina omutima ogwagaliza, olina omutima ogulaba omulala ng'abuulira enjiri n'owulira ng'ekkomyeko n'ogamba nti bannaaye njagala okuwagira omusajja oyo. Ebigambo by'abuulira birokola omutima gwange, bimponya, binsaanuula. Abasinga bagamba binsaanuula, nange binsaanuula. Omuntu bw'aba abuulirira ddala ekigambo kyennyini ekiva ku Nnamulondo, mpulira nga mu bulamu bwange nsaanuuka, mpulira omutima gwange nga gubeera boosted, gwanjuluzibwa bwe guti, ne mpulira obulamu. Era gwe eyagezaako oba agezaako oba akikola ng'omaze okusoma ekigambo kya Katonda bulungi, ng'ogenza okimanyiriro kisoma, ng'omanyiriro kisoma, buli lw'okisoma bw'oti obeera nga ayogera ne Katonda, ate ng'era oyogera naye, kubanga ye Bayibuli etugambye ekigambo. Owulira nga oyogera naye, muggwe muli ng'owulira obulamu. Era abantu abakibikkuliddwa okusoma Bayibuli banyumirwa nnyo okufuna obudde obwakasiriko okusoma ekigambo kya Katonda. Owooluganda oyinza okubeera eyo ng'okaaba, ng'onoonya okusabirwa owone, naye ng'ate ekigambo kya Katonda kikuli kumpi. Bayibuli ogirina, wagitereka, olinze akaseera ak'okugikubako enfuufu oba Krismasi etuuse, ogenda osabeko. Naye ago ge maanyi, oterese maanyi nno munnange. Mu nnyumba yo oterese maanyi. Mu nnyumba yo oterese maanyi, kubanga Bayibuli etugambye nti ekigambo bwe kitubuulirwa, ago ge maanyi ga Katonda weegali, ogaterese. Naye lw'onoojjayo Bayibuli bw'oti n'otandika okugisoma, n'otandika ogirowoolezaamu, ebigambo ebyo ne bikwatira ku ndowooza zo. Ebigambo ebyo buli lw'obisoma kibeera nga muntu kutuula n'atandika okutayipinga ku kompyuta, n'atayipinga. Bw'amala atayipinze, bw'oba osoma oba otayipinga ku ndowooza zo, ku mutima gwo, otayipinga. Bw'oba otandise okulowooleza ekigambo kya Katonda n'okirowoolezaamu, awo printinga. Eyo ye meditation, kwe kulowooza, okulowooleza mu ekyo ky'osomye. Kakati ekirala kankuzze ku side B. Ebigambo by'olowoolezaamu by'olaba, embeera gy'olaba ng'ekuzitooweredde, oba y'abalabe oba embeera eyo gw'ojja ekuzitooweredde ku ssaawa eno, buli lw'ogiteeka mu maaso bw'oti n'otandika ogirowoolezaamu n'ogikuba obunene bwayo, ogenda osinga, ogiwa credit. Omulabe si gwe wandyetaaze, era teweetaaga kulowooleza mu mbeera ezo ezikutuddeko, oba ez'abalabe oba ez'abo abakuyeeya, abatakwagala, abakukoze kiki bye baakukola. Okimanyi nti buli w'otuula n'okola meditation mu bye baakukola oba abalabe bye bakoze, kikwongera nnaku, kyongera okunnyika omutima gwo, kikwongera obulumi, okaaba n'onakuwala, n'ogenda mu buliri n'otuula ne weebikka. Kakati neyo ye opposite y'okulowooleza mu kigambo kya Katonda. Omulabe
oba embeera gy'oyitamu togiwa budde, golokoka, kwata bayibuli, beera mu kusaba, distractinga omulabe oleme kumulowoolezaamu. Tolowooza buli w'obeera nga tobiwadde budde obeera ogenda kulowooleza mu kigambo kya Katonda. Bw'olowooleza mu kigambo kya Katonda kikusumulula. Naye buli w'olowooleza mu bigambo ebibadde bikunyigiriza, ebikweraliikiriza, byongera okumalawo obulamu bwo. N'olwekyo nkuzzaamu amaanyi obeere ng'olowooleza mu ki? Obeere ng'olowooleza mu kigambo kya Katonda. Naye nga tunaatera okumala, njagala okuzzaayo nkugambye nti buli w'obeera ng'osoma ekigambo kya Katonda obeera otayipinga. Ate bw'otandika okimeditatingiramu obeera oprintinga. Ng'omuwandiisi bw'amala okutayipinga n'aprintinga empapula ze n'azijjamu n'aziraba ng'awandiiseeko ebigambo. Okiraba nti nno buli w'obeera ng'omaze okutayipinga n'olowooleza mu kigambo ekyo n'okirowoolezaamu, ebigambo ebyo bisigala ku birowoozo byo. Olupapula olulina, buli kyosomye wano olupapula olulina, era buli wenziriŋŋana ekigambo ekyo kyekigambo ne bwe naaba mbuulira kye ŋŋenda okukola ki? Okubuulira. Kitegeeza nti mbadde mweteefuteefu neeteeseteese. Tugambye nti enjiri ekola ki? Etuteekateeka. Enjiri eri wano etuteekateeka oba obwakabaka. Obwakabaka tubutwala, ebibala bituyamba okuwangula obwakabaka. Naye ate waliwo wagamba mu Bagalatiya 5:19 nti ebikolwa eby'omubiri bye bino, era obiraba nti n'ebiringa ebyo omuntu taliraba bwakabaka bwa Katonda. Ojja kusomayo. Kamalirize n'ono omusajja ali mu abasajja bano tubalabeko ekyokulabirako. Wuliriza story eno, era ne bweneeba teweddeeyo tujja gimalayo omulundi ogunaddako ogw'enjiri. Eri mu Luka 16:19 ayogera ku musajja ono omugagga. Wuliriza bulungi, agamba nti awo waaliwo omuntu omugagga eyayambalanga olugoye olw'effulungu ne bafuta ennungi ng'asanyukanga bulijjo mu kwesiima. Era waaliwo n'omwavu erinnya lye Laazaalo eyagalamizibwanga mu mulyango gw'omugagga, eyali awummuse amabwa nga yeegomba okukkuta ebyagwanga okuva ku mmeeza y'omugagga, era embwa nazo zajjanga ne zimukomberera amabwa ge. Oyo nno ye yali omwavu Laazaalo, naye yatuulanga mu mulyango ogw'omugagga ng'alindirira obukunkumuka obuvudde ku mmeeza y'omugagga. Bayibuli egambye nti yalinga awummuse amabwa, era embwa zakombereranga amabwa ge, nazo zirinze obukunkumuka ate nga zikomberera naki? N'amabwa ga Laazaalo. Eyo nno Bayibuli yebyogera bikkula mu Luka 16:19. Iwe tuvudde olunyiriri olw'abirimu lugambye nga yeegomba okukkuta ebyagwanga ebyavanga ku mmeeza y'omugagga, era embwa nazo zajjanga ne zimukomberera amabwa ge. Olw'abirimu lugambye bwe luti, Luka 16:22 wendi. Awo olwatuuka omwavu n'afa, n'asitulibwa abamalayika n'assibwa mu kifuba kya Ibulayimu, n'omugagga n'afa n'aziikibwa. 23 egambye nti n'ayimusa amaaso ge mu magombe ng'ali mu kulumizibwa. Oyo omugagga n'ayimusibwa amaaso ge mu magombe ng'ali mu kulumizibwa, n'alengera Ibulayimu wala ne Laazaalo ng'ali mu kifuba kye. Laazaalo bwe yagenda yagalumizibwa mu kifuba kya Ibulayimu. Kakati ono omugagga yayitawo buyisi, yagenda mu magombe. Oyo ye yeeyagalanga ku nsi ng'alya bulungi. Kati ono omwavu ng'alindiridde bukunkumuka bwe, n'embwa nga nazo ziri awo zirindiridde ng'era abazirinako bwe ziri. Omugagga ono n'ayogerera waggulu n'agamba nti, kitange Ibulayimu, nsaasira otume Laazaalo annyike ensonda y'olunwe lwe mu mazzi ampozewooze olulimi lwange, kubanga nnumwa omuliro guno. Oyo nno ye mugagga yakaaba ku nsi. Olaba nti yali mugagga ng'alina byonna, alya bulungi, kasoda akafuna, buli kimu ng'era bw'omanya obugagga bw'ensi. Kyova olaba nti ate obugagga bwa Mukama bulina ate enjawulo. Bayibuli egamba nti obugagga bw'atuwa tabugattako naki na buyinike. Obugagga bwa Katonda bunyuma,
era omuntu alina obugagga obw'obwa Katonda amanya n'obukozesa. Abasajja n'abakazi ba Katonda bamanya okusiga mu bugagga obubaweereddwa Katonda, ne basiga mu mulimu gwa Mukama, ne bagabira abanaku, ne bagabira abaavu. Ate babeerawo kati Lazaalo ng'oyo ng'ali wansi ku mmeeza awo alindiridde obukunkumuka. Omusajja owa Katonda alina omutima gwa Katonda tasobola kulindirira Lazaalo kubeera awo. N'amabwago buli ngeri yonna kyakola, afuna ssente n'amutwala n'amujjanjabisa, n'agula engoye. Mulaba abasajja ba Katonda bwe bagula engoye ne bagenda eyo mu byalo, ne bagenda mu banaku, ne babalabirira, ne babagabirira. Bwe kityo bwe kyali. Naye wano Bayibuli etulaga nti ono mugagga yatuulanga n'asumya soda ali wali asazeeko, alaba TV, embwa ziri wali, bw'ayimusa omukono n'embwa neeyimuka erowooza bagiwa. Lazaalo ali wali yalindiridde bukunkumuka. Obugagga bulimu enjawulo, era kyova olaba Bayibuli etulabula n'egamba nti obugagga era bwe bweyongeranga tovanga ku Mukama, kubanga era Katonda y'aba abumpadde. Kyova olaba mu linnya lya Yesu tusaba obugagga. Naawe ali wano nkusabira obugagga, naye Mukama ng'abukuwadde, jjukira omulimu gwe, jjukira abantu ba Katonda, jjukira abaavu, jjukira okuyamba abanaku. Yesu kyaliva ajja n'agamba nti najja nali ku luggi naye tewantegeera. Yajja abantu abamu bajjira awo, Yesu ajjira omwo tuyamba abanaku. Kati wuliriza olunyiriri olw'25 lugambye, naye Ibulayimu n'amugamba nti mwana wange jjukira nga waweebwanga ebirungi byo mu bulamu bwo, era ne Lazaalo bw'atyo ebibi, naye kaakano ye asanyusibwa gwe olumwa. Ibulayimu yaddamu bw'atyo omugagga, yamuddamu n'amugamba, naye Ibulayimu n'amugamba nti mwana wange jjukira nga waweebwanga ebirungi byo mu bulamu bwo, era ne Lazaalo bw'atyo ebibi, naye kaakano ye asanyusibwa gwe olumwa. Okiwulira muganda wange? Bwe tubeera mu nsi muno, obugagga bwonna Katonda bw'atuwadde tubukozese bulungi. Omuntu ng'ofunye obugagga si bw'amalala, kubanga si bufunye ku lwange. Katonda oyo omulamu, byonna tewaliiwo kikolebwa nga Katonda takikoze takikonyeemu. Mukama oba akuwadde obugagga, oba akuwadde ensimbi, akuwadde amayumba, akuwadde gwe buli kyokwatako emirimu gy'engalo zagiwa omukisa, manya abantu abo abanaku. Naye agambye nti ono Lazaalo yalingaawo ku mmenzi ey'omugagga nga watuuliridde. Mukama nno yeebazibwe kubanga teyamugoba nayo. Abagagga abamu agamba saagala kulaba ku munaku oyo awo wabweru, mumugjeewo ku geeti yange. Abakozi baliwa, bakola batya? Abakozi omanyi abagagga baba n'abakozi banjawulo. Waliwo ababeera ku geeti abaggulawo, waliwo abooza engoye, abafumba emmere, abayala obuliri, abavuga emmotoka, abasaawa. Naye wano omukozi agobebwa. Amugamba ani amukkiriza okukkiriza omunaku ono Lazaalo ayina n'amabwa bwe gati atuleetere ensowera mu nnyumba? Ani amukkiriza okuba wano? Naye wulira Bayibuli kyetugamba. Nzizeyo ne nkugamba nti obugagga obwa Katonda bwatuwa buliko enjawulo. Era nze ndaba abagagga bangi abaliko omukono gwa Mukama, abasajja ba Katonda n'abakyala ba Katonda bakoze ebintu bingi. Waliwo ebintu bye tulaba, jjo nabadde nga ndi ku TV nendaba Pastor Kayanja ng'ayogera n'omukyala ng'agamba abafumbo nti abange tuyina ebintu bye tukoze, ne tulaba ebifo omukyala Kayanja byakoze byategese ng'omukyala ayagaliza abantu, omukyala wa Katonda. Obugagga bwe abulowooleza okuyamba abo abali ebweru abatakola ki, abateesobola. Ne batulaga ebifo nti bw'oba owasizza tuyina awantu woyinza okukolera reception. Bw'oba owasizza waliwo ne woogenda ku honeymoon. Nassese nga pastor agamba nti bwe ye bwe bagenda ku honeymoon yali agenda mu njiri kubuulira. Is it Korea? Yes. Naye ekifo ate bwe bagenda awo yagenze n'agamba nti baba bali awo ku honeymoon, mbwe emmese n'eyita esooka agenda okulaba n'eyokubiri. Naye yamala n'agamba awange mutujje wano, sisobola kubeera wano na mugole wange ate emmese ne ziba nga zisala. Naye poyinti yange ebadde nti n'olaba ng'omuntu asobola okuyiiya ebigambo eby'amagezi ebiyamba abali eyo. Bw'obeera ng'oli muvubuka oyinza okugamba nandiwasizza naye siina wentandikira, ye ssente za reception n'azijjawa, ye za honeymoon n'azijjawa. Abooluganda kankubuulire, waliwo abantu abakoze ebintu mu ggwanga lyaffe, abasumba bangi
batukoledde ebintu n'abakyala ba Mukama. Eriyo abantu bangi abalina omutima ogwagaliza ogwa Katonda, naye wano Bayibuli etugambye mu Luka 16:19 eyogera ku mugagga eyalina obulamu mu nsi nga ye obulamu ayina engeri gy'abutambuzaamu. Waliwo abantu kye bayita obulamu naye ng'ate ku nkomerero zaakyo kufa. Bayibuli kyeva eyogera mu ngero negamba nti kiri kugasa ki okulya ensi n'ogimalawo naye n'ofiirwa obulamu obutaggwaawo. Oyinza okulowooza nti obugagga bw'olina bwakubeeraawo, ensimbi zigenda ziti, okola byonna by'okola, naye obugagga bwo osobola obbunyumirwa nga buli mu mbeera ez'obwakatonda onyumirwa. Obugagga bunyuma, ensimbi ozirabako naawe n'oziwulira, naye ng'ogiwaddeko munno, ogiwaddeko oli oyambye ku bantu abanaku abakola ki. Nkugambye nti singa Laazaalo yali awo mu kiseera kino nga bwe nkiraba, omuntu amugjawo n'amutwala n'anaaba bulungi, ne bamusala akaviiri, ne bamusala enjala bulungi, ne bamutwala ne bamusiba ebbweryo, ne balinaaza bulungi abasawo. Amakanisa agasinga gakoze n'amalwaliro, gakoze amalwaliro. Ebbwa lya Laazaalo bandiritutte ne balinaazaako bulungi, ne balisiba bulungi bandeegi, n'abeera nga naye muntu nga talinze bukunkumuka. N'agenda ne bamutwalako ne munnandosi, n'alya ne ku bbaga, n'alya bulungi. Obukunkumuka bukkusa omuntu. Kakati naawe 26 agambye, era ku ebyo byonna wakati waffe olwo Ibulayimu ayogera n'omugagga n'amugamba, naye Ibulayimu n'amugamba nti mwana wange jjukira nga waweebwanga ebirungi byo mu bulamu bwo. Agamba mugagga ono Ibulayimu Laazaalo gwagalamidde mu kifuba nga Laazaalo atwalibwa afudde. Era ne Laazaalo bw'atyo yafunanga bibi ku nsi, yali mu kubonaabona nga talina na kyakulya, talina kyakwambala, tewali amujjanjaba. Naye kaakano ye asanyusibwa, gwe alumwa. Bulijjo abantu abamu be tulaba mu nsi abalinga ababonaabona ate emitima gyabwe giba migagga nga balina Katonda. Amanyi ndi bwenti nga bwendi, naye omu yekka ayinza okunyamba ye Yesu. Kanzikirize Yesu, kambuulire Yesu, kansome ekigambo kya Katonda, kambuulire mu kigambo kya Katonda. Okiwulira mukwano gwange, kyova olaba nti teweenyooma. Ekyo kyonna ky'oli Katonda akwagala nga bw'oli. Oba oli awo nga bw'oli ng'olinga nga Laazaalo, Yesu akwagala. Olunaku olwaleero lwe lulo. Naye tumaliriza sitoori eno. 26 agambye nti era ku ebyo byonna wakati waffe nammwe waliwo olukonko oluwanvu olwateekebwawo. Abaagala okujja gye muli balemenga okuyinza. Olwo Ibulayimu annyonnyola omugagga nti munnaye wano waliwo olukonko, ng'abaagala okujja eyo gye muli tebisoboka, tekiyinzika. Waliwo olukonko luwanvu olwateekebwawo. Abaagala okujja gye muli balemenga okuyinza, era balemenga okuva eyo okuyitawo okujja gye tuli. 27 agambye, n'agamba nti kale, ono nno ye mugagga, n'agamba nti kale nkwegayiridde kitange. Yamuyita na kitange. Omuntu ng'ayagala okuyambibwa bulijjo akutuuma ku linnya eddungi, mama wange anzaala, nyambaayo taata. Naye wano noono omugagga ku kiseera kino ng'ali mu kulumwa yayita Ibulayimu kitange. N'agamba nti kale nkwegayiridde kitange, omutume mu nnyumba ya kitange. Buuliriza wano bulungi. Omugagga agamba Ibulayimu nti nkwegayiridde kitange, omutume mu nnyumba ya kitange, kubanga nina abooluganda 5 abategeeze baleme okujja nabo mu kifo kino ekirimu okulumwa. Omusajja ono omugagga yalumwa ng'ali eyo omuliro gumwokya, ng'alumwa nga ne byeyagalanga nga tebikyaliwo, ng'alumwa. Agamba Ibulayimu nti kitange, nkusaba ontumire Laazaalo agenda ngambire baganda bange be nalekayo 5 baleme okujja mu kifo kino. Kati awo yali naabuulira njiri, naye ng'agezaako gibuulira, naye ng'ate ebikolwa bye byagenda naye. Okiwulira mukwano gwange nti abategeeze baleme okugenda eno gy'agenze. Naye Ibulayimu n'agamba nti, n'amuddamu bw'ati n'amugamba, balina Musa ne bannabbi babawulire ng'abo. Oyo no Ibulayimu bw'ati bwe yagamba omugagga nti balina Musa ne bannabbi bawulire enjiri gye babuulira. Bakyalinayo Pastor Kayanja, bakyalinayo Jessica Kayanja,
bakyayinayo Pastor Namutebi, bakyayinayo Pastor Owekanku, Pastor Stephen Munyanja, bakyayinayo David Light, bawulira abo bannabbi, bakyayinayo Alex, bakyayinayo Mama May, bawulira abo. N'amugamba nti si wakyaliyo ababuulira, ababuulizi bangi, bapasitazi bangi, wakyaliyo ababuulira, bawulira abo. Ibulayimu n'addamu omugagga n'agamba nti nedda kitange Ibulayimu amuyita taata kati, naye omu ku bafu bw'aligenda gye bali balyenenya. Olaba endowooza zaffe ng'abantu bwe tulowooza. Omuzimu ogw'omuntu afudde gwalowooza nti gugenda gubuulire bali abaasigala ku nsi, gubabuulire enjiri nti omufu bw'aligenda n'ababuulira nti balyenenya. Kyova olaba w'oluganda ng'oli awo bw'owulira enjiri eya Yesu weetaaga kulokoka kati, oleme kubeera awo ate olindirire nti taata wange yali mulokole ye yazze n'ambuulira enjiri. Okay, naye wano n'agamba nti nedda kitange Ibulayimu, naye omu ku bafu bw'aligenda gye bali nti atumeyo omufu, atumeyo Lazaro, nti bw'ali babuulira mbu balyenenya mbu balikkiriza. Naye Ibulayimu amugamba no, nedda, ku nsi kukyaliko bamusa, babo bapasita bangi, pasita Bagonza gyali, pasita wuuyo Joshua gyali, babuulira enjiri ku luguudo, bawulireyo enjiri, wulira enjiri eyo gy'osanze. Oluganda akubuuzaako nagamba oyagala okusabirwa, wandyetaaze okukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo, mugambe ye nsabira, kkiriza, yatula, Katonda atandika okukola mu bulamu bwo, yeno enjiri. Oleme kugenda mu kifo ng'ono omugagga kye yagendamu. 31 agambye n'amugamba nti nga bwe bataawulira Musa, Ibulayimu amuddamu omugagga, ne bannabbi, era newankubadde omu ku bafu bw'alizuukira tebalimukkiriza, tebalibakkirizisa. Okiwulidde munnange? Ibulayimu azzeemu omugagga n'amugamba nti nga bwe bataawulira babuulizi, nga bw'otawulira, ng'abantu bwe batawulira babuulizi ababuulira enjiri ne bannabbi, era newankubadde omu ku bafu bw'alizuukira tebalibakkiriza. Kati kyova olaba nti tewaliiwo kwenenya mu ggulu. Ebikolwa byabwe Bayibuli egamba nti ogenze nabyo, ebikolwa by'olina kati ku nsi, obwakabaka ne bwe bujjira wano ogenda nga bw'oli. Naye olunaku olwaleero tulina omukisa nti tusobola okukkiriza. Olwaleero tulina omukisa kubanga tuwulidde ebigambo bino. Bwe tukkiriza ekigambo kya Katonda tuba tusaze ensalo ey'okufa ne tudda mu bulamu, kubanga ekigambo kya Katonda kye kireeta, ekigambo kya Katonda kye kyatuleetera Yesu ffe okubeera abalamu. Yajja tube n'obulamu tube nabwo mu bungi, era kyova olaba nti enjiri ge maanyi ga Katonda agalokola, era bwe gajja mu bulamu bwaffe ebeera nsigo. Kyova olaba nti enjiri ge maanyi agalokola, ge maanyi agatuleetera obutuukirivu, ge maanyi agatubikkuliddwa, ge maanyi agaleeta amafuta ne gatuleetera okubikkulirwa Katonda, ge maanyi agatulokodde kaakati okuwonyezebwa, okununulwa n'okubeera ab'omukisa. Owooluganda olunaku olwaleero gamba nti tuba enjiri eno eya Yesu ebuulirwa n'enkomerero n'eryoka ejja, bwe bujulizi bwe nfuna kati. Gamba olwaleero mpulidde Yesu, mpulidde obujulizi bwe mpulidde obw'obwa Katonda. Mu linnya lya Yesu olwaleero ntwala Yesu Kristo okubeera omulokozi wange, era neesabira njatula n'akamwa kange ti Yesu Kristo ye mulokozi wange, leka mutwale ate mmale mbuulire enjiri, omujulirwa eri amawanga n'ensi zonna n'obwakabaka buno bulyoke bujje n'enkomerero eryoke etuuke. Enkomerero weetuukira Mukama nga ndi muggwe nga neetegese. Weebale nnyo kabaka gwalokola era ondokodde era onnyambye. Weebale nnyo Omwoyo Omutukuvu kubanga oli nange ompadde n'ebigambo bino ebibuuliddwa. Okuva olwaleero ngenda kutandika okusoma ekigambo kya Katonda nga nkisoma nga neenenya nga nsonyiwa. Owooluganda osonyiwa, owooluganda weenenya, owooluganda lowooleza mu kigambo kya Katonda, osobole okubeera omulamu era osobole okusanyusibwa era osobole okufuna obulamu obutaggwaawo, obale n'ebibala bingi mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama abawe omukisa. Sigadde ndi Mama May. Amen.